Abadde omuteebi wa Napoli ngene gusambira mu ligi ya Italy, Gonzalo Higuain yegasse ku klabu ya Juventus ya Italy ku bukadde bwa paundi 7.5. Omuteebi ono atembera mu gy'obukulu 28 atadde omukono ku ndagaano ya myaka 5 oluvannyuma lwa klabu ya Juventus okutuukiriza akawaayiro akabadde mu ndagaano ne klabu ya Napoli ak'obukadde 9 eri klabu yonna emwetaaga okumugula. Gonzalo Higuain omupiira gwe gw'ensimbi yagutandikira mu klabu ya River Plate okwegatta ku Napoli gy'avudde okugenda mu Juventus. Higuain atebedde klabu ya Napoli goal 3-6 n'afuuka omu ku bateebi ab'amaanyi mu ligi ya Italy era nga yegasse ku muteebi Luca Toni eyatebera klabu ya Fiorentina goal 3-1 mu sizoni emu eya 2005-2006. Afuuse omusambi w'okusatu kuba kyasinze okugula ensimbi ennyingi ng'ali mu kisooka ye Gareth Bale ate ow'okubiri ye Cristiano Ronaldo nga bombi baguchangira mu klabu ya Real Madrid. Okujja kwa Higuain mu Juventus kwongedde okulaga nga Paul Pogba bw'ayolekedde okwegatta ku klabu ya Manchester United. Ku Ra Kingdom TV amanitako ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.